Ku mukutu gwaffe guno ngenda kusaba nkulembeze ekigambo ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ndiggumiza nti nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa akulira abasomi b'edduwa bonna mu Uganda omubwati. Naam, edduwa yasembyeyo era yaleese oluvuuvuumo ekifo kiwagisomeddemu si kituufu. Enno toga nti edduwa yasembyeyo kuba edduwa nagisoma mabegako oba ono akasoma wedduwa endala ziringa 30 oba ana zisoba n'asatu ana bwe zityo. So edduwa gye bagamba gye nasomedde mu bbaala kituufu nagisomedde mu bbaala. Munneetegereze bulungi amanya nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa ennansana. Wenkolera wensomera edduwa mu maka gange era wensula. Byenjogera si byejjusa. Ndi musajja musiraamu edduwa nagisomedde mu bbaala. Naye mbuuza mmwe abagwagwa mmwe abasiraamu abeeyita abasiraamu nga temumanyi busiraamu mumbuulire buzibu ki bwe nakoze. Abaffe ekigambo kusoma dduwa kye ki? Nga temunnaba kujja kwataakinga nze no ngenda giyita miwulenge gy'abo abeeyita abasiraamu si basiraamu miwulenge gy'abo because toyinza kujja ng'oli musajja musiraamu ng'otegeera obusiraamu nojja ovunaana oba ataakinga Sheikh Umar lwaki yasomedde edduwa mu bbaala. Singa oba omanyi nti ekigambo amakulu agali mu kusoma edduwa ekigambo dduwa kiki, abaffe tutoke twebuuze ekigambo dduwa kiki. Nga nkibategeeza ekigambo okusoma dduwa kitegeeza kusaba. Buli omu mu mmwe agamba nti kansabe Katonda. Feno mu Lwarabu ne tukigamba nti kansome edduwa. Tutegeeza okusaba Katonda nga tusaba Allah mu lulimi Oluwarabu. Kati mbuuza mmwe batumbaavu mmwe ngenda kukiddiŋŋana. Batumbaavu mmwe abeeyita abasiraamu nti muwataakinga Sheikh Umar lwaki yasomedde edduwa mu bbaala. Naye Sheikh nga tetunnabayita batumbaavu. Nkujjira bwe nti nze ngenda kiggumiza nti batumbaavu. Singa babadde bamanyi ekigambo kusoma dduwa baali badde tebataakinga Sheikh Umar. Mbabuuza mmwe batumbaavu mmwe bw'oyimirira mu bbaala n'osoma edduwa Allah tagikkiriza. Kibanga mu Luganda ekitegeeza nti bw'oyimirira mu bbaala n'osaba Katonda, Katonda takwanukula. Okumanya Katonda akwanukula ebbaala si kyekifo ekibi ennyo. Tuyina ebifo ebibi ng'ate tubisabiramu n'edduwa okugeza nga toilet. Tuyina toilet okiwulira genda watakinga oli. Tuyina toilet naye nga ne mu toilet tuyina edduwa zetusomera mu toyi. Okiwulira era egamba bisimillahi Allahumma. Wulira tutaddemu n'erinnya lya Allah nga ate tugenda mu toyi. Bisimillahi Allahumma inni a'udhu bika minal hubuth wal aba'ith. Ng'oli ku toyi. Kati etoyi n'ebbaala kiki ekisinga okubeera obubi. Njagala okwataakinga okugamba abasiraamu mmwe naye nze munasonyiwa ndi musajja musiraamu ndi musomesa asomesa abasomesa. Bino byenjogera nsomesa abategeera abatali mmwe. So mu mbeera weeti Sheikh omuntu ayinza okuba nga tafudde nnyo ku dduwa naye ekifo kino ekyebbaala waliwo ebintu ebimu mu ddiini y'Obusiraamu bye batukugira kuba waliyo okunywa omwenge ddiini tegukkiriza. Kakati ekigambo dduwa kiva mu kigambo daawa. Okiwulira? Walinvunaanye n'ogamba nti Sheikh Umar akolera daawa mu bbaala naye abaffe oteekeddwa okunnenya nti Sheikh Umar akolera eddaawa mu bbaala because daawa kitegeeza kukuŋŋaanya. Nzigirawo omukazi oyo. Ekigambo daawa kitegeeza kukoowoola bantu kudda eri Katonda. Okiwulira? Kuva mu bubi kwenenya kudda eri Katonda. Kati bwe ngenda mu bbaala ngenzeeyo kukola daawa kusoma bakukoowoola bantu bajje beeyune obusiraamu
nga ndi mu bbaala abaffe kiki njagala kulaba abalwadde njagala kufuna abalwadde ngenda mu kkubo ngenda waka oba ngenda mulago kakati abantu ababi bano aboononefu benkowoola okudda eri Katonda basinziira wa ekifo ekisinziiramu aboononefu oba ekisingamu aboononefu bbaala mwe muli abatamiivu abanywa omwenge Katonda gwe yagaana mwe muli abambala bummini mwe muli abenzi mwe tulonda zikondo mwe zifaanananga biki mwe muli ebisiyaga mu bbaala mwe muli buli kasasiro yenna kati tukowoola abantu abalinga nze Seeka Omar tukowoola abantu abali abakola ebikyamu okuvaayo mu bikyamu badde eri Katonda kati bwe mbalumba mu bbaala mba nkoze musango ki era nga nsinziira ku mukutu guno nsaba mmwe nze nno nja kubayita abeerimbika mu bw'amaseeka era mbadde nsaba abantu bano be baŋŋambye abakedde ku TV emumbu balumbye abalumba TV lwaki balumba TV ne batalumba eno wange stupid nkiddamu stupid nkolwamu enkodomalimu abeeyita abasiraamu mujja mu nnumba ewange nze wange ntuulayo nga kigambibwa nti abamu kubasuubira okulumba bava ku kitebe gye wajja ebbaluwa tebasobola ku Supreme Council ekitebe kyaffe ekikula Supreme Council gye najja certificate ekulira abasomi b'edduwa ye wasinzira oba tulina mufti waffe Sheikh Ramadan mubajje nga yatukulembera yatutwala abantu abaliyo bategeera genda obuuze bano bamaseeka abatambulira wansi we nga Sheikh Abdul Salam Mbogo tebayinza kunnumba ojjo olabe bano ba Haji ani ono Haji mwe bali bantu bemanya abakulira office z'abamaseeka ku Supreme Council tebayinza kwatakenga Seeka Omar waluse obayika Seeka Tomusange akutegeza n'agamba simumanyi namwe bamaseeka ayagala kufunira linnya kankujjize kino kati yeeyita Seeka Tomusange soko omaleyo kale agamba ekintu wakoze kijolonga eddiini ey'obusiraamu ekisinga okusumba olina n'amagye tukalaba ne Seeka Omar uli mukomozi kakati nkugambye ngoto namalayo nagundi ngato namalayo nagundi nekugamba oyo mbamaseeka taliyo kakati osooka ne weebuuza Seeka Omar alina amajini bw'obanga oli musajja musiraamu ddala ng'otegeera obusiraamu Seeka Omar wewange ne bemujjawo wali Qur'ani ebeesoma ekyo ndayiranga nti Allah ejjini teriyimirira wali Qur'ani kati mbalaga akasolo are stupid Mwanange mugenderera ebintu bino zena lingo byamawulire era nga sigenda kudda mu mawulire banga lyonna era nkoma leero sigenda kudda mu mawulire gano nagakowa because gabuze ebintu ebiri no sense ekinkomezaawo mawulire nga ndaba bano bajja bavevengera ku busiraamu mwenkodomali mmwe ne bwe naaba nti nvudde mu mawulire ne mujja nga mujja okwatakenga Seeka Omar nga mwewaayiriza ku busiraamu wallahi ngenda bakuba bwe kiba kyetaagisa ŋŋuumi nja nagibakuba bwe kiba kyetaagisa mpi nja bakuba empira amalusu gayiike naam kigambibwa mbogezezzaako emirundi 5 ng'akola ki Seeka atayirira wakiso naye amajiini go yakyakulemesezza okukola ki bambi tubuuze ebintu ebiriyo guno mukutu gye tuliko gina mikutu gye tuliko nsuubira buli lw'onoobuulizaako ebibuuzo eby'ekisiru emikutu oba ogikkakkanya buli lw'obuuza ebibuuzo eby'abantu abategeera obeera n'omukutu gwo ogutumbula kaakati Seeka Omar omusomi w'edduwa okuva ennansana masitowa ku ngabo stage kitange bamuyita Sheikh Swalehu Kamoga yeetayirira abaana beffe waffe taata wange atayirira abaana nga yakaweza ennaku 7 ku nsi abaffe nze saakula na kitange nze nazaalibwa musajja mulala atali Seeka Kamoga alyoka abeere nga tebantayirira bambi mugenderera amawulire ge mujja muteekawo okitegeera so kakati Sheikh anjagala tutunulire ensonga eno y'ebbaala nti omulundi guno si gwe gusoose obuzo obalabikira mu mabaala ag'enjawulo mu bivulo eby'enjawulo kiki kyogasse ku busiraamu mu mbeera eno ey'okgenda mu mabaala kyengasse ku busiraamu barakallahu fikum jazakallahu khairan nkozi gwani lujja eddala Sulaiman obuziza ekibuuzo ng'omusiraamu kyasaanye okubuuza abantu bonna be mulaba bajja ewange okubasomera edduwa eyeebeera ddaawa abasinga obungi mba mbazzeeyo mu bbaala era bwe bajja okubasomera edduwa
munnange ne mbasabira eddua Allah nakkiriza ne bawona ebibuuzo ebirwadde bye balina ne bafuna ssente ne bafuna bye babadde beetaaga eri Allah munnange abatali basiraamu bajja bagamba abalala bagamba ashhadu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah bwe nkugamba olwaleero tinsiraamu dda abasiraamu emitwalo 10 nga mbajje mu bbaala baba batono so okuggumiza ekibuuzo kyonzijje mbuuzizza nsiraamu dda abasiraamu bangi nga mbajja mu bbaala nkoze eddaawa nnyingi nnene nnyo nga nzijja mu bbaala mbadde njagala munkwatire emiguyambwa gy'obusajja w'ekibuli ng'ategeera obusiraamu tayinza kwatakinga Sheikh Omar tulwaki osomereddwa mu bbaala because tuyina bantu bategeera obusiraamu obeddwa kyeki tuyina abasajja nga basheegugwa b'ekibuli naye sheegugwa omulaba nti antambulira mu mugongo era bw'omubuuza nti Sheikh Omar yasomedde eddwa mu bbaala akugamba nti ate kakati mbalumbe mu maka g'abantu mbateege mu kkubo nina balumba mu mabaala sijja balumba mu muzikiti ndyokemba ngende mbagaye bannange Allahu kadiru ala kulli shay Allahu laysa lahu sharik wala warid la nina balumba mu bbaala waliwo n'omusajja omulala omuyimbi wammwe Ronald Mayinja nina clip gye namulabyeko ng'akutte enjaga aginywa afuweta enjaga bagambye nti Mayinja anywa enjaga Mayinja tanywa enjaga n'ekiki bw'oba oyagala okukyusa abantu n'ogendayo gye bali n'osanga nga bo balyambwa ng'onoobakyusa basinge bafiiringa ekyoyagala naawe embooyi n'okugirya kati nze ngenda mu bbaala wabaayo omuziki gagukuba era olaba okukkiriza abantu kikyenjagala nange nsooka nensalamu awo omuziki nagenda nendaba guno omuguyambwa gwammwe kana akasira mukaze no kalabanga kambega k'obusiraamu kana akayimbi kani Vincent Segawa yagamba mbu yasiramu se era n'ennyimba azijjeeyo takyali muyimbi kubanga obusiraamu tebukkiriza mbwa okimanyi kuyimba stupid okuyimba mu busiraamu mwekuli kuyimbireyo kuyimba obw'Oluwarabu ukagamba kamo nukadimuni zahirin alkiram salamun alaikum buyufum alkiram salamun salam salamun salam salamun alaikum buyufum alkiram akalala kagamba Allahu jalla sha'nuhu rahu sifatu ribakiya rabbu samai wal ara uriyetali wal miyahi rijaliya abafetali tuba tuli kubanga tukaba banga tuba tuyimba abafetali berivuga mifato okuzina tuba tuyimiridde buyimirizi oba tuzikire ettali tuba tuzikira kati mugenderere basajja mu obwagala okwono n'obusiramu era nzo obusajja ne malambula bako obwatakinze Sheikh Omar mbulaki asomereddwa mu bbaala bwe mbukwata bwe nti nsobola buluma bulumine bufuwa omusa olumbiddwa nnyo ba Sheikh Mumi abatayina tebategeera abatategeera abatategeera buli Sheikh alina akatuli ku mutwe yalumbagana Sheikh Omar jukira ono mukwano gwange eyakafa tebogera ku mufu bubi naye olaba nti bwe yavaayo okwatakinga Sheikh Omar naye olaba biki bye yali amwatakingako era n'omutunuulira nti entegeeraye kyogedde bubi ngambye tebogera ku bubi mugenzi Allah amusaasira amuwummuze mirembe naye ekyo jagala nkigambe bwe nti buli musiraamu avaayo okwatakinga Sheikh Omar oyo aba si musiraamu aba ayina ekimusumbuwa aba oluusi ng'amanyi musiraamu naye nga tamanyi busiraamu aba oluusi bulumi bwa ddiini kankugambe kino baba tebamanyi obulumi bw'eddiini omuntu n'alaba ekintu kino kyenkola asanyukana nnyo nze amafuta ngafuna okuva ekibuli owawulira wa Supreme Mufti nangamba nti amafuta gaago ogenda kusaalirawa ogenda kulumbawa bwe mbanga ninayo ekivulu ku Freedom City nga sirinaamu kasente kengenda kulumba nako Mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajji asobola okunterayo miliyoni 3 essimu yange agiina ey'omu ngalo nankubira namugaa munnange mbadde ninayo ekivulu naye badde ngenda kutwala ddaawa kiki mafuta sirina nakuterayo miliyoni 3 nnya nakugamba lumba kakati gye n'emiguyambwa gye mwangambye buno obufere bw'obusiraamu buno buwambo obugabwa bulumirirwa obusiraamu bwe butegeere nnyo obusiraamu okusinga Mufti wa Uganda akulira abasiraamu bonna ne mugenda kola muti okulaba nga bakutegeera kyotambuza nabo bategeera barakallahu fikum jazakallahu khair wabula olwo balwaki obuuza ebibuuzo ebiriyo ekyo sirina kyakukikolera tekisoboka kubaawo ku muntu yenna ne bwatabanze Sheikh Omar omulabi w'omukutu guno twala kino okuva gyendi tokolanga abantu bonna bakwagale kuba tekisoboka
tekisoboka nga kera kisoboka omubaka omuntu omu swaba wa nabbi yamubuuza ya Rasulallah omusajja oli agambye tanjagala nkole kiki abantu bonna banjagale nasirikira namugamba soko saleera akameka biri bwe yamala okuzisala nakomawo waali namubuuza ekibuuzo kye kimu naddayo namugamba ddayo saleera akendala meka biri nakomawo namubuuza namugamba ddayo saleera akendala meka biri dira akamukaaga namugamba nga bw'olaba nkoze bwe ntyo nti ne bw'onoosaala n'ogera butya eswala ezo zirabako nti sizirabako bw'otyo toyinza kumatiza bantu bonna ne bakwagala newankubadde obateereddeawo ssente nnyingi zitya kati for example abanze nkwata ssente zange nga tebena nekibazikoleredde nenzibawa naye n'ovaayo nga bakusindisa binnyo okiwulira naye tebalina nakye bakoze n'okwata ssente zawo n'ozibawa bazirye ne baziguliramu abantu abo obuwunga ne babunywa ne bakusa famire zaabwe naye ovaayo bakusindisa binnyo so mulabi w'omukutu guno sikolererangako bantu bonna kunjagala nkimanyi tekisoboka nkola kyenteekeddwa kukola abantu abatono banjagale abalala tebajja kunjagala goloza abantu bonna singa bali tebanjagala ewange wakeera kujjuza munnange newankubadde nkeeranga buli lunaku wabaliyo bino biri ne bagamba era leero tumukubye tagenda kuddayo mbagala nnyo nja bakuba emiggo bampitira obagambe singa oli ajjanga ze kwekalakasa batuse ku nja mukuba emiggo nja bakuba batemeretemere embwa zange ndi mwetegefu emirundi gyonna ze netegeka dda kubanga mmanye n'ensi gye tutambuliramu abantu bonna tebakwagala 100 ku 100 singa abantu baba batwagala 100 ku 100 singa omusajja wange Seeka Muzaata yali badde akyatambulira waggulu ng'akyassa naye kufa nti kaddala Allah yeyabireese ekyo kiraga nti abantu ne bwobakola otyo olina okutambula ng'oli mwetegefu nga bwe twetegekera okufa abasiraamu n'omanya nti ssaawa yonna ofa era otambula omanyi nti abasiraamu omanya abantu balabe okumanya balabe Qur'ani yennyini yetugamba nti n'abafamire eyo yennyini otambulira mu balabe almal wal banun is what tomumanya nti Qur'ani naye emali n'abaana bulabe bwaffe abaana bakazi baffe bakyala baffe balabe baffe era musajja weebaka okola ki ogaludde gw'omanya abasajja abaganda bagenda nti omusajja omukulu Semaka bw'aba yeebaka engoye zonna azijjamu naye asigala mu kinu goloza lwaki asigala mu kinu omukyalo omutuufu Namaka buli lwe yeebaka engoye zonna azijjamu n'ateekeraku ke bayita ka night dress lwaki aba akateekeramu nti saayo nekiro ekimukanga abuuka bubuusi lwaki ng'ate tulina mu kisenge kyo weggalidde nayo n'okusiba weesibyewo omuntu lindirira abalabe mu buli ango nze n'olwekyo mwabagamba okwatakinga Seeka Umaru mujje ndiga mmwe so mu bbaala okyaddayo era olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 kati nga 31 mbadde nga nteekeddwa sula mu bbaala buli mwaka naye olwaleero kyannaku nnyo nti tetujja kugendayo tugenda kubeera waka lwa mbeera ya coronavirus lockdown naye singa kibadde ekyo mbadde ndi mwetefutefu okudda mu bbaala kubanga nga bamalako omwaka abantu batekala nnyo wadde mu busiraamu ewaffe kuba twagumalako dda olwaleero mu busiraamu weewuunye ffe omwezi tuli mu gwakumeka gwakutaano ennaku z'omwezi leero ziri 14 kati kululinga lumu ku Friday ennaku z'omwezi mu busiraamu zigenda kuba 17 kakati ate eno mu guno ogw'obusiraamu ogutali gwa busiraamu ogw'ensi ennaku z'omwezi zigenda kuba lumu omwezi ogwa January affe tugenda kuba mu nnaku 17 omwezi ogwokutaano nze nkigendayo nga nkimanyi nti guno gw'obusiraamu gwaggwako dda naye olw'okuba ensi gye tutambuliramu kyekiri mayinja kye yakola olw'okuba ensi eyo gye tutambuliramu abantu batambula bwe bati nange mba nyina okugendayo ate wenfunira ne kacyansi ng'abantu bakuŋŋaanye mu mabaala amangi ne ngendayo ne mbagamba la takrabu zina mu abeeweeweeta abeenuuna abagira betya wallahi obwenzi bubi kati n'abasanga mu kkubo oba n'abasanga mu mayumba gaabwe banzirewa stupid Seeka Umaru